abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomebwa Jason Tino ne Lady Slike. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Olwaleero tujja kuza ennaku enkulu ze twolekedde era nga tubaagaliza ssekukkulu ennungi. Slike, olinayo kakodyo ki ku Christmas? Ngenda mu kyalo anti mazina kulya na kunywa. Tolobera mu Kampala anti ejja kuba nkalu nga bwe kigenda okuba mu bibuga ebirala mu Afirika yonna. Kituufu, abantu abasinga bafuluma ekibuga naye ng'ekyo si kye kyokka. Mu mwezi gwa Julayi Misiri ne Ethiopia ate bo lwe baajaguza Christmas yaabwe ng'era abakristo abakuukuutivu bano bakyakozesa kalenda y'abajuuli newankubadde Senegal ejjuddemu eddiini y'Obuyisiraamu ebyokutimba tebabitumira mwana. Balabika bano bajaguza ne Kwanza. Ate yo y'abakaddugala Abamerika si y'Abafirika. Kirabika tetutera kufa nnyo ku birabo mpozi akagoye ka ssekukkulu nga kafiitingi. Kituufu, ate tuba n'obumu naddala mu byalo. Mu South Africa kaba kadde kakwokya micomo ate mu nsi endala kuba kukalirira zissekkoko. Abafirika tukalirira buli nnyama kasita eba nga mpoomu eriibwa. Naye amazima gali nti Abafirika abasinga ku kyaki bagendayo ku Christmas. Ne bw'eba eri misa esembayo oba esooka tebalitumira mwana era kuba kulya mu ndago mu bato n'abakulu. Ate mu Gambia kiba kika bano basimba ennyiriri nga bakutte amataala n'emisubbaawa. Ekyo nandiyagadde okiraba naye ate nja kubaka ku butaka. Nange bwe ntyo luno olunaku mba ndulinze omwaka gwonna. Kigasa ki okutoba omwaka gwonna Desemba n'atuuka n'otabaako n'ab'eŋŋanda zo mu kyalo? Buli we mpulira ennyimba za Christmas mba mu mudi yakwolekera mu ggandaalo. Abannayuganda twagala nnyo okujaguza olunaku lwa ssekukkulu naye tumanyi engeri gye lwatutuukako. Nze nkimanyi kino kyatandika n'abaminsani abajja mu Uganda mu 1875. Kabaka Muteesa yasooka yali walinnya era bw'atyo yawandiika ebbaluwa eyali ebaaniriza okujja wano ku butaka. Henry Mutton Stanley yali ku mugendo gw'okunyoonya ensibuko y'omuggakiira mu Africa. Bw'atyo yeesanga atuuse mu lubiri lwa Kabaka e Lubaga era n'akkiriziganya ne Kabaka Muteesa ku nsonga z'okusomesa abantu mu Uganda. Era mu myaka ebiri abaminsani abaasooka bajja okuva mu Church Missionary Society era baatandikira Mukono ne Namirembe. Bano baazimba amasomero, amakanisa n'amalwaliro. Bano baatandikirawo okubunya eddiini y'aba Anglican. Bano baali basomesa abantu basatu okusobola okuba ekyokulabirako eri abalala e Rwanda, Congo, Burundi ku nsonga ezikwata ku by'eddiini. Abafalansa nabo beeyunga ku mugendo era bayanirizibwa mu lubiri lwa Kabaka Muteesa. Era yawa White Fathers akasozi k'e Lubaga olubiri n'aluzza e Kasubi. Muteesa Mungu we yamujjulula mutabani we Mwanga n'amuddira mu bigere. Yadde nga waliwo akabinja k'abavubuka abaamuwakanya yabwokya Namugongo naye ng'eddiini y'Abakristu teyasaanawo. Abaminsani abalala ba Mill Hill okuva e Bungereza bajja. Kabaka Mwanga n'abawa akasozi k'Ensambya era mu kyasa kyabiri eddiini y'Abakristu yakwatayo mu Afrika yonna. Paka leero erinnya likyavuga mu Uganda era bwe tutyo bwe twatandika okujaguza ssekukkulu paka leero. Era ndowooza ke kadde twetegeke tufumbe tugabane n'abo be tufaako. Ekyo kirungi era kantwala omukisa guno njagaliza abawala n'abalenzi ssekukkulu ennungi. Nsigadde nze MC Yala nga mbaweereza ku Newsbeat. Ensi ya Kenya yateekateeka ery'okuwera obuveera mu nkola mu mwezi gw'omunaana nga 28 omwaka guno. Bwetyo ne yeeyunga ku nsi nga Rwanda, Cameroon, Bangladesh ne Tanzania mu kikolwa kino ekyokumalirawo ddala enkozesa y'obuveera era ng'amakolero agasiba ebyamaguzi byago mu buveera ge gokka agaaweebwa olukusa okusigala nga gakola. Lino etteeka lyayitibwa etteeka erirwanisa obuveera erisinga obukakali mu nsi yonna kubanga omuntu yenna asangibwa ng'akola akozesa oba ng'atunda obuveera asibwa mu kkomera emyaka 4 oba okusasula engasi ya bukadde buna obwa siringi za Kenya. Wabula lino etteeka liremeddwa okukola mu myezi 3 egyakayita okuva lwe lyayisibwa kubanga liziimuddwa nnyo abakozi b'obuveera wamu n'ababutunda. Amakolero g'obuveera agawera 20 mu kibuga kya Nairobi gakyakakkalabya mu bubba era nga geeyongedde okufulumya obuveera n'okufuna amagoba awaka ne mu nsi z'okumulirwana eziwera kubanga Kenya lyerimu ku mawanga agabadde gasinga okusuubuza obuveera mu kitundu kyonna era nga n'abaguzi be bantu mu butale abakozesa obuveera obukadde 100 buli mwaka mu Kenya. Wabula enkozesa y'obuveera embi mu Kenya yereeseewo okutya ng'obuveera buggyibwa mu nsolo mu lufula za Nairobi buli lukya yadde ng'ekitongole ekikulira amakolero mu Kenya kyeraliikirivu nti emirimu 60,000 gigenda kusaanawo ng'amakolero agawera 176 gagenda kuggalwawo. Yo gavumenti ya Kenya egamba yasinzidde ku mulamwa gwa kutaasa butonde bwa ggwanga mu kifo ky'okutunuulira ebyenfuna.
Honorable Ricky Gosito ngono musajja yekyusa mu butonde ng'era mutuuze wa Botswana eggwanga ery'empisa. Ono yawaabira gavumenti ku nsonga z'okugaana okukyusa obutonde bwe ku mpapula ze zonna. Kino kyatandika kitya era kyajja kitya? Shepo yakuba gavumenti mu kkooti olw'okugaana okukyusa ekikula kye mu ndagamuntu ye. Ono yajja n'engeri ey'okwewolereza ng'era agamba endagamuntu ye ey'ekisajja erina engeri gy'etamuyisa bulungi ng'era emuteeka mu mbeera y'okutulugunyizibwa nga n'obujulizi bwaliwo. Shepo agamba okuva edda yali yeewulira ng'omukyala era ne famire yali temulaba nga musajja. Omulamuzi Leteru Dambe yalagira Legisuli okukyusa endagamuntu ye amuteremu ekikula eky'ekikyala. Kuno kwali kujaganya eri ekibiina ky'aba LGBT mu Botswana. Mu 2014 kino kyawa omukisa ab'ebibiina bya LGBT mu Botswana okusobola okwewandiisa. Newankubadde kino kikyali kikola kya bumenyi bw'amateeka okwenyigira mu bikolwa by'okuvuga olupanka. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma. N'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agokya. Sigadde nze Jay Sentino ne Lady Slike. Gano ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire. Tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio mpaka ku street. Ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Yes, ne ssekukulu ennungi. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Yes, ne ssekukulu ennungi.